mulundi ogunajja tujja kulaba Asiya ng'abonaabonera ewa Falaawo naye nga tamanyi ensonga. Tujja kulaba Bilal kubonaabona kwe, then tulabe baganda baffe be batta nga nabbi amaze okuvaawo, amaze okuttibwa, amaze okufa. Ebyo byonna ng'ebiri emabega ogenda obikebera, mulimu okunyigiriza obusiraamu naye nga nsonga nkweke. Abalumbye masijidi yaffe si Baisirayiri abantu nga balowooza. Masijidi erumbiddwa Amerika. Ntera obbagamba bulijjo nti wobangawo chansi y'okukola ibaada mugikole basiraamu, bijja mu maaso si birungi. Nyina vidiyo ginalabye jjo ku Friday nga balumba Sudaisi. Muyinza okulaba ng'ebintu ebiri awo ne muyinza okuwulira amawulire essaawa yonna nga basitopinza okugenda emaka okumala emyaka ng'etaano nti ekyagudde Jerusalemu ne Sawuli kyabakanzeemuko wadde bo balaganga batakiriiko, naye bijja kubeera mu mpolampola nga ziyanga firimu. Mulabe nga naye hijja bagisitopinze nga tekyali kuddamu kugenda Makka. Kati mukkirize tulabe hadisi eyo, hadisi mpanvu ate kyannaku nti bigambo bya Allah yennyini ng'anyumiza Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ze mwakazaako hadithi al-Qudusi. Hadithi al-Qudusi bye bigambo nga tibiri musaadi pate, wabula Allah ng'ayogeraganya ne nabbi we, either ng'ayise mu kuloota obanga Allah subhanahu wa ta'ala amaanyi ge gakyusiza nabbi ne boogeraganya ng'alinganga acyankalanye naye ng'ayogeraganya ne Allah. Kati hadisi eyo eva ku Sahibu radiyallahu anhu qaal sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Sahibu agamba nawulira omubaka ng'agamba sallallahu alayhi wa sallam nti Allah wange yankyalidde n'ayogeraganyako nange. Allah yayogeraganya ne nabbi mu hadisi eyo n'amuwa ebigambo ebyali bikwata mu kunyigirizibwa kw'Obusiraamu. N'amugamba nti kaana malikun, Muhammadi waaliyo kabaka, fi man kaana qablakum, oyo kabaka yaliwo mabeganga nammwe bannabbi sinnabatuma. Naye wa kaana lahu saahirun, kabaka oyo yalina omulogo we. Falamma qabira saahir, omulogo akolera kabaka bw'amala okukaddiwa, faqaala lilmalik, najja n'agamba kabaka nti inni qad kabirtu, nze nkuze mu myaka. Fab'atha ilayya ghulaman u'allimuhu as-sihru aw as-sihra, nfunirayo omuvubuka oba omulenzi mutendeke eddogo anakukoleranga nze amaanyi temukyali. Ebigambo ebyo Allah abinyumiza omubaka, ayagala mulaga message y'okunyigirizibwa kw'Obusiraamu mukutegeere, oleme kulowooza nti Obusiraamu okubunyigiriza oba okubonyaabonya byaggulo, bintu byedda nga naye bannabbi abamu tebana bakujja. Kati omulogo agamba kabaka nti nze nkuze, nfunirayo omwana mutendeke eddogo. Fab'atha ilayya ghulaman, kabaka n'afuna mu famire emu omwana n'amusindika ewa kabaka ew'omulogo agenda ayige eddogo. Fakana idha tariqihi ata rahib, mu kkubo mwe yayitanga ng'agenda okusoma omwana ayina omusajja gwe yasiŋŋaana mu kkubo nga ye asomesa ebigambo ebipinga eby'omulogo. Ino nkola y'abaana bw'aba agenda ku ssomero n'asiŋŋaana ng'ab'ebidongo, tekimugaana kumala kugoberera bidongo ate n'amala n'agenda ku ssomero. Ati omwana alina we yaloberako kaawo, naye ebigambo ne bimunyumira era n'alwawo era n'amaliriza n'agenda ew'omulogo. Fakadhalika marra birrahib wa marra bisahil, omwana n'akiwangaalirako bw'atyo nga ku makya asooka woono n'asoma ate n'amaliriza ng'agenze wooli era n'asoma. Musajja ono gwe bayita rahib oba gwoyinza okuyita omusosodoti yabeeranga ku makubo nga bw'olaba abalokole, ye ng'apinga bigambo by'omulogo ng'agezaako bagamba nti Katonda ali omu, Katonda gy'ali teriyo bufuusa, teriyo biki, kabaka si Katonda. Kati omwana ng'asomawo ate nga n'eri amala n'asomawo. Yagamba nti mundu yawman fadhulib, olunaku lumu lwajja kabaka n'amukuba, manya ng'omulogo n'amukuba ng'amuvunaana kukerebwa. Yajja ng'akereyemu ne bamubonereza, fashaqqa dhalika ala rahib,
enkeera olwajja n'abinyumizaamu omusajja ono musosodooti namuga sikyaddamu kusoma wano eri omulogo yankubye. Faqaala lahu, omusajja ono n'agamba omwana nti faidha hashiita assahil, enkya bw'anaaba agenda kukuba n'owulira ng'otidde nnyo, faqul, mugambe nti habasani ahli, abeewaka bankereya nga nnyina emirimu gye nkola. Wa idha hashiita ahlak, ate bw'onaatuuka ewaka ng'okereye n'obatya, faqul, nabo bagambe nti habasani sahiri, omulogo ankereya nga nsoma. Fala tadullu alai, tobaako gw'ogamba nti ewange oyimirirawo. Amuwadde amagezi ga mirundi ebiri. Eri omulogo bw'amukubye nga mulanga okukerewa, Musasuloti n'amugamba nti kati enkya mugambe nti ewaka bankereya nga nkola emirimu. Ate bw'onaatuuka ewaka ne bayomba nti okerewa, bagambe nti omulogo yankereya nga nkola emirimu, naye tobaako n'omu gw'ogamba nti ewange wano oyimirirawo. Fakadhalik yusaruhu, bw'atyo omwana n'akitambulirako nga wanaakerewawo ew'omusasuloti n'asoma, n'agenda ew'omulogo n'asoma. Bwe yamubuuzanga lwaki okereye n'amugamba nti ewaka ntuddeyo nga nkola mirimu, ate ab'ewaka bwe bayombanga nga baga nti omulogo yandwisizza, ono n'amukweka. Fawajada dabban qad habasat nnas, lumu aba avaayo ew'omulogo nga addayo ewaka, najja asiŋŋaana ensolo ng'eremedde mu kkubo, qad habasat nnas, ng'abantu bali sitaaka, abamu bava mu katale bagenda mu bizinesi zaabwe, naye ng'abantu bayimiriddeawo okumala ekiseera, ensolo ng'eremedde mu kkubo. Daabun mu Kulaane, olumu Allah aba ategeeza ekintu ekitiisa nga kisolo. Daabun olumu Allah aba ategeeza ekintu ekitambula wansi naye nga kiteekawo sitampu oba kiteekawo obuwufu. Ne bwebeera musota oba kamyu oba ki, n'ebbanga likimala nga bwekiisa osobola okulaba nti wano waliwo ekiyiseewo, Allah olumu aba ategeeza daabun. Kyagamba nti wama min dabbatin, teriiyo kitambula ku nsi kiteekawo sitampu okuleka nga riziki yaakyo ngimanyi era ngiina. Kati olumu daabun oba bategeeza ekintu ekitambula, oba olumu bategeeza ensolo enkambwe. Kati fawajada dabban qad habasat nnas, aba akomawo najasiŋŋaana ensolo ng'eziyizza abantu okutambula. Faqal, omwana n'agamba alyawma a'lam, olwalwo njagala ntegeere anna amru rahib afdal ilay aw amru sahil afdal ilay. Allah gwali mu ggulu, ebigambo by'omulogo by'osinga okwagala oba ebigambo by'ono omusosodooti agamba nti asomesa bigambo byo by'osinga okwagala. Fa akhadha hajaran, kwe kukwata wansi n'ajjawo akayinja, faramaha, n'akakasukira ensolo, faqatalahu, n'agitta. Faqaala, n'agamba Allah, in kunta amru rahib afdalu ilay faqtuluhu haqqa, bwe banga ebigambo by'omusosodooti obyagala okusinga eby'omulogo, ensolo eyo gittire ddala. N'agikuba akayinja era n'agitta. Abantu bonna abaali sitaaka gye bagenda ne beebuuza omwana engeri gyasseemu ensolo. Abaali bamumanyi ne bafulumya ebigambo ebigamba nti oyo omwana ayiga ddogo ewa kabaka ewa omulogo, abadde ateekwa kukola ekyo. Fayudawi nnas min sa'il adwa, okuva lwe yatta ensolo n'atandika okujjanjaba abantu endwadde ez'enjawulo, ng'alina edduwa z'asomaawo, obulwadde Allah n'ayamba ne buwona. Min al abras, yajjanjabanga obulwadde ng'obw'ebigenge, wal a'ma, n'abaali baziba amaaso, wasailu adwa, naye baana balina endwadde ez'omu mbuto, endwadde zonna ez'enjawulo, bajja kusabira dduwa n'owona. Kati n'abanga ewo wafuusenga ddwaliro. Fasamia rajulun alladhi kaana qad amiya, waliwo omusajja yafuna amawulire, yali yaziba amaaso nga muzeeyi naye nga muweereza wa kabaka, n'afuna amawulire nti eriyo eyo omwana ajjanjaba buli bulwadde. Fajama hidayat, n'akuŋŋaanya buli ky'omanyi nti kirabo. Fa ata lahu, n'abimuleetera omwana, n'amugamba nti ma hahuna laka ajma, bino byonna byendeese bibyo. In kunta shafaitani, bw'omala n'onzibula amaaso ngenda bikuwa. Omwana n'amugamba nti inni la ashfi ahadan, teri n'omu gwe nali mponyeza, innama yashfi Allah,
abawonya ye Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in amanta billah bosiramu kanukkiriza Allah da'watu ilay ngenda kusaba Allah thumma fashafaka nkakasa agenda kuwonya. Tuli ku mutwe ogugamba okutulugunyizibwa kw'obusiraamu n'okunyigirizibwa n'okutubonyaabonya si byaggulu. Muleme kuwulira kyakumenya muzikiti ku Jerusalemu ne muwulira ng'amawulire amapya agali awo. Tugenda kulaba phases 6 tutandikire ku phases nga Allah anyumiza omubaka okunyigizibwa kw'obusiraamu. Anyumya agamba nti twalina omugwe nsobola kuwonya naye bw'osiramu kanukkiriza Allah nze ogwange kuwanika mikono nga musaba ng'owona. Musajja n'agamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah fi awwalihi, nzikiriza titeri asinzibwa mu biriwo byonna okuleka Allah era mu bwomu bwe mukkiriza mujjukire tiwaali bannabbi. Thumma fada ila Allah, nawanika emikono nasaba Allah nti nsaba omusajja muzibule amaaso. Musajja n'azibula amaaso n'akwata ekkubo n'addayo ewa kabaka neyewaana mu lubiri nga bamuzibudde amaaso era alaba n'ebirala. Kabaka n'amuyita n'amubuuza nti man radda alayka basaraka, ani akuddiza amaaso? N'amugamba nti Allahu fi ssama, Katonda ali mu ggulu ampadde amaaso gange. N'amubuuza nti walaka rabbu ghayri, muzuddeyo Katonda mu nsi atali nze Katonda w'ensi? Kabaka yali yeeyita Katonda. Muzuddeyo Katonda atali nze Katonda w'ensi? N'amugamba nti rabbi wa rabbuka huwa Allah, omulezi wange naawe ye mulezi wo bamuyita Allah. Faakhadahu falamu yadhiri yu'adhiba, n'akwata omuzeeyi oyo ne bamubonyaabonya nga baagala kumutta. Hatta dallahu ala ghulam, n'abagamba nti munzita eyanjigiriza bino waali omwana eyaŋŋambye nti waliyo Allah. Ne baleeta omuzeeyi ewa omwana faakhadahu, ne bakwata akaana falamu yadhiri yu'adhiba, ne bakanyigiriza bakabonyaabonya. Hatta dallahu ala rahib, ne kabagamba nti nyina gye nsoma ew'omusajja musosodoti. Mujjukire yagamba omwana nti fala tadullu alay, tobangako n'ogamba nti ewange ojjawo, naye bakanyigiriza kaabatwalawo. Faqala lahu, kabaka bwajja agamba omusosodoti nti irjani diini, kwagalamu ekigambo kimu, komawo ku ddiini yaffe ya bwakabaka. Fa aba, n'agamba sisobola. Fadafa'ahu, n'amutumiza al-mishal, omusumeni. Fawadda al-mishal, n'ateeka omusumeni ala mafriqi ra'sihi, makkati g'omutwe gwe. Allah bwe yali anyumya ku Falaawo mu ssuula eyitibwa Al-A'raafi ne ssuula eyitibwa Al-Imran, Allah ng'alaga ekigambo min khilaafi, Falaawo engeri gye yetemangamu abantu, kyekigambo ekyo Allah kye mulabazza. Fawadda al-mishal ala mafriqi ra'sihi, omusajja yateeka omusumeni mu makkati g'omutwe gw'omusosodoti. Fashaqahu, n'atandika okumuyuza. Hatta waqa'a shiqaahu, n'abeera very accurate, yatuuka n'ennyindo n'agyawuzaamu nga sayidi ne sayidi byenkanankana. N'atuuka ku bwereere nabwo n'abwawuzaamu wakati nga sayidi yeeno n'eyeeno zonna zenkanankana. Allah kyagamba nti Falaawo yattanga abantu min khilaafi, naye nga bw'aba wakutema oba makkati, bw'opima paati ey'owansi n'ey'owaggulu zenkanankana. Bwe yabanga akutemye bulamba bw'ati nga sayidi yeeno n'eyeeno ekiri eno n'ekiri eno byenkanankana. Kati Allah anyumya Falaawo n'omusajja oli enzita yaabwe nti baali beegendereza nnyo nga kyakola akimanyi. Eka nti fashaqahu, n'atandika okuyuza omusosodoti. Hatta waqa'a shiqaahu, n'amwasaamu ng'ebitundu byenkanankana. N'akwata omuzeeyi gwe baazibula amaaso n'avuga nti irjani diini, ku kyenkoze oyo okirabye dda ku ddiini yaffe. Bw'oyimirirako awo katono, Allah subhanahu wa ta'ala ina aya gyagamba nti minal mu'minina rijalun, mu nsi nnyinamu abasajja sadaqu ma ahadullah, bakkiriza ne bakuuma endagaano gye bakola ne Allah. Lwaki Allah alese statement y'Ghazwatul Uhud? Olwo baganda baffe abakwatibwa baali bana, ng'omubaka ali wakaawe, ne bakwata munnaabwe omu ne batokosa amazzi
ne butto ne bamuteeka mu mazzi nga bamusikamu bamuteeka mu butto nga tebinna bitokota ne bamutta ne babuuza owookubiri nti kyetukoze oli okirabye eddiini ya Muhammad ogivaamu n'agaana ne bakwata owookubiri ne bamukola kyekimu ne bakwata owookusatu ne bamubuuza kyebakoze bannookirabye ovaamu n'agaana ne bakwata owookusatu ne bamukola kyekimu owookuna yabasaba okusaala n'asala era akabbiri nga za mangu nnyo n'abamubuuza lwaki oyanguyiriza essola nga bulijjo mugirwamu n'abagamba ntidde okulwamu muyinza okulowooza ntidde kunzita naye mbadde ndaajanira Allah atondeyo abantu mu bwangu bajje nabo balabe ku kye tugenda okufuna obulungi obukirimu tubeere bangi nsaba Allah abaleete nga basinga enviiri eziri ku mutwe gwange Allah kyagamba nti minal mu'minina rijalun mu nsi mulimu abasajja sadaqu ma ahadullah obusiraamu buno bwe bajjamu bakuuma endagano tebabuvaamu faminhum man qada nahbahu waliwo be battanga batunudde naye bannaabwe faminhum man yantadir waliwo abaaliwo misikini ng'atunudde bw'ati ne fama baddalu tebakyuka omuzeeyi ono baayuza omusajja nga waali alaba ne bamugamba dda ku madiini gaffe yagaana naye ne bamutumira omusumeeni fawadaaha ne bateeka omusumeeni ala mafriqi ra'asihi makkati gw'omutwe gw'omuzeeyi fashaqahu naye ne bamuyuza hatta waka shiqaahu ne bamwasamu ebyo nga tafubutuse gamba nti nze mbivuddemu omwana ono yasigalawo fadafaahu ila nafrin muzuki kitegeeza troop Bilali wabona yaliwa Bilali tuyambeko ekigambo troops kiba kitegeeza na hayakallah amiri yafulumye kubaka inaku njagala nnyo okubuuza bano Bilali amiri imaamu yenga tomutaddemu abo bamanyi ku nzungu kati ba amiri abo ne Bilali amiri atuddewa afulumyemuko gwe deputy we troops kitegeeza ki oli ayambadde black troops kitegeeza ejje nafrin mu magye obayinza okuyita ejje ly'ekabbamba ne bayita ery'ekasajjagirwa ne bayita ery'emakindye kati aga amagye agabeera mu barakisi ag'enjawulo bayita troops kati kabaka agamba fadafaahu ila nafrin n'agenda ayitira omwana ejje n'amugamba nti fadhahabu bihi mutambule n'omwana ono mugende ila aljabalu kadha wa kadha mugende ku lusozi gundi oba olusozi gundi fa in wasaltum ila tawassatu aljabal bwe munaalinnya n'omwana ne mutuuka ku ntikko y'olusozi fa in lam yarji ani diini bwe mutuusa ku lusozi n'agaana okudda mu ddiini yaffe illa faqdhifuhu mumutenga muli waggulu eyo ayiringitaagwe bwe batuuka waggulu ku lusozi omwana abasaba asabe Allah eyennedduwa omubaka agibakubiriza nnyo gikoze omubaka agijjaawo ku Allah subhanahu wa ta'ala egamba etya nti Allahumma ikfinihim bima shi'ta omubaka agijja mu statement ya Allah subhanahu wa ta'ala ega nti Allahumma ikfinihim bima shi'ta olumbiddwa abazibu ogudde embatemu basazeeko ennyumba balina amajambiya nga tiwaliwo kyakoleddwa oli mukankana gamba Allah ekigambo ekyo omwana bamutuusa ku lusozi agamba Allah nti Allahumma ikfinihim bima shi'ta mulezi wange ndaajana gy'oli ntaasa mponya obulabe n'obuzibu obuli bantu bano farajafa bihim aljabal au fatarajjafa aljabal Allah n'atandika okunyenya bw'ati olusozi luna n'aluyiwa omwana n'asigalawo bw'ati ate omwana yadduka akomawo wa kabaka n'amubuuza nti ma faala ashabaka bogenze nabo baliwa namugamba nti kafanihim Allahu ta'ala katonda ali mu ggulu bonna abamazeewo fadafaahu ila nafrin mu busungu obungi kabaka n'atumya ejje ddala namugamba mugende n'omwana ono mulinnye eryato lyeriyitibwa qurqul oba asafina mugende mulinnye alqurqul eryato fa in wasaltum ila tawassatu albahar bwe mutuuka mu makati g'ennyanja
fa in lam yarja an dini wakana okudda ku dini yaffe illa faqidhuhu eyutavayo ne bagenda n'omwana n'asaba edduwa yeemu ng'agamba Allah nti Allahumma ikfinihim bima shi'ita, Allah nsaba ontaasa obuzibu n'obulabe obuli mu bantu bano. Farajafa bihim safina, Allah n'awunzika eryato n'abayiwamu n'amala n'ayoola eryato lijjayo omwana. Allah n'aleeta eryato ku lubalama, omwana n'abuukamu era n'akomawo ewa kabaka. Kabaka n'amubuuza nti ma faala ashabak, bogenze nabo baliwa? N'amugamba kafanihim Allahu taala, Katonda ali mu ggulu bonna abasse. Tuli ku mutwe kugamba okunyigirizibwa kw'obusiraamu n'okubonaabona si kwa ggulo. Ebyo Allah abinyumiza omubaka n'atubano mugamba nti kaana malikun fi man kaana qablakum, Muhammad ngenda kukunyumiza kabaka eyaliwo nga mubi nga naye bannabbi sinnabatuma, bintu byedda. Omwana agamba kabaka nti lasita biqatili, togenda kusobola kunzita hatta tafaalu ma amruka bi, okujjako ng'okoze bino byengenda okukugamba. Tajmau nnas, kuŋŋaanya abantu fi saidi wahidi, mu kifo kimu. Summa wataslubni, bw'omala obbakuŋŋaanya ommambe. Summa khudh sahmin, oyina akasaale okajjeyo mu nsawo yo. Summa daa sahmin fi kabidi lqawsi, oteeka akasaale mu ndeego yaako kaleege bulungi. Summa qul, ogambe ebigambo bino nti bisimillah, Katonda ali mu ggulu mu linnya lyo. Amantu birabbil ghulam, nzikiriza gwe Katonda w'omwana omutuufu. Bwona akyogera ogenda kunzita. Ekibuuzo, lwaki omwana agamba kabaka akuŋŋaanya abantu ate amugamba ayogera erinnya lya Allah? Omwana yali atooza kabaka shahada mu lujjudde lw'abantu, ye ne bwafa n'avaawo. Kasita obusiraamu abantu babutegedde nga babujje mu kabaka. Mubitegeera? Era kabaka olw'okuba yagala kutta mwana ataasa eddiini ye, n'akuŋŋaanya abantu bonna ne bakuŋŋaana mu kifo kimu. Omwana n'amusiba n'amubamba n'agamba nti bisimillah, kyatayatulanga mu linnya lya Katonda ali mu ggulu. Amantu birabbil ghulam, nze nange nzikiriza Katonda w'omwana ono ye mutuufu. N'ata akasaale, omwana n'amutta. Bw'amala okutta omwana, abantu bonna bagamba nti amanna birabbil ghulam, tusiramuse leero tukkiriza Katonda w'omwana attiddwa. Amanna birabbil ghulam, abantu ne basiramuka. Allah statement yo mu Qur'ani yagamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun, mulwane nnyo gwe ne bwofa n'ovaawo, naye kasita onaafa ng'oli musiraamu. Amakulu ng'obufu bw'obusiraamu obulese kyekikulu. Kati omwana yalwana yaafe aveewo, naye aleke ng'obusiraamu abantu babutegedde ate babuwulidde ku kabaka. Mwana kye yakola, ne bamutta. Abantu batandika okusaakaanya nti amanna birabbil ghulam, amanna birabbil ghulam. Kabaka n'abagamba nze sikyogedde nti nsiramuse, yenna alemerako nga takomawo ku ddiini yaffe ŋŋenda kumutta. Kabaka yalina ebinnya nga birimu omuliro mwattira abantu, kyagamba nti fa amara bil ukhdud, n'alagira omuliro gutandika okukumibwa. Abantu ne batandika okutambula kinnoomu nga bagwa mu binnya nga bagenze kweyokya, olw'ensonga bakkiriza nti Katonda waabwe aliki ali omu. Abantu abo beeyokya, Allah anyumiza omubaka amugamba nti hatta jaat imraa, abantu bwe baggwawo ne wasigalawo kabaka n'ejje lye, wasigalawo omukyalo omu bw'ati ng'alina kabebi yakazaala. Bwe yajja ku muliro bw'ati n'atya okugwa mu muliro n'akaana akato. Akaana kaayuga ne kagamba nti ya amma maama isbiri innaki ala alhaqi, gumiikiriza tugoberere abantu abo, ffe tuli ku mazima. Era waliwo hadisi egamba nti abantu abayogeraku nga bakazaalibwa bali basatu: Isa ibn Maryam, Isa mutabani wa Maryam, wa sahibu Juraiju ne sahibu Juraiju, n'oyo omwana Allah gwatunyumiza eyayogera nga maama we yakatuuka. Allah, abantu bamala okweyokya, Allah anyumya statement yo mu Qur'ani atugamba nti wassamaa'i dhaatil buruj, mbalayirira eggulu n'emmunyeenye ziri eyo. Wassamaa'i dhaatil buruj wal yawmil maw'ud, mbalayirira olunaku lwe balagaanisa olw'enkomerero. Wa shahidin wa mashhud, mbalayirira olunaku olugenda okubaako omujulizi n'omujulirwa. Allah alayirira olunaku olugenda okubaako eyatta ne gwe batta.
agamba nti qutila ashabul ukhdud mujjukire bannammwe be battira mu binnya agamba bali annari dhatul waqud abantu abo mwe babattira mwalimu omuliro idhum alaiha qu'ud baaliwo nga balabanga abantu bajja bo nga banyumirwa ne wama naqamu minhum teri nsonga yayokesa bannammwe ne bafa illa an yu'minu billahi al-aziz lwakuba nti bakkiriza Allah nannyini bitiibwa alhamid atenderezebwa bwe bamukkiriza babatta. Nalabye omusirikale Palestine nga bayingidde mu muzikiti abaddu basaala abamu bali mu sunna abakuba amasasi nga tabasamba. Allah kyagamba nti wama naqamu minhum teri nsonga ebawalanya teri nsonga ebookesa teri nsonga ebattisa illa an yu'minu billah lwakuba nti mwakkiriza Allah al-aziz oyajjudde ebitiibwa al-hamid atenderezebwa buli lw'omukkiriza emabega wabayo okufa. Eyo pati emwesoose. Pati eyokubiri tugenda kulaba biidhini taala okubonaabona ku Asiya nga takutegeera. Allah kyagamba nti wa Firauna dhil autad basiraamu mmwe mbagamba mu maka ga Falaawo mulimu enkondo kwakubira omukyala ng'omukyala balaba ajjudde ebiwundu balaba akogaggwawo naye nga tibamanyi bibeera mu nnyumba kiro nga Falaawo amutta amulanga ki omukazi yamugamba nti Falaawo ku byenda byeko ebbanga lyemmaze mu makaago si ggwe Katonda yamukola ebintu bingi. Kati mbufunze basiraamu masjidi ya Jerusalemu si mawulire. Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe bamala okutta Handala yafa ayina janaaba yali mugole nga tagenze mu lutalo kati n'afubutuka agenda okutaasa nabbi ne bamuttirayo. Omubaka anoonya mayiti ya Handala n'ebula yajja ku haramu e Makka n'alaza olugalo lwe luno lwe tukozesa nga tuli mu swala n'alulaza ku haramu bw'ati n'agamba nti ma a'dhamaka nyumba ggwe oyina ekitiibwa. Eyo ennyumba gy'agamba ye Kaaba ey'e Makka eya Buraka naga nti ma a'dhamaka teriyo nnyumba mu nsi ekutuuka kitiibwa naye omusaayi gw'omusiraamu omu gusinga nnyumba gw'ekitiibwa. Ya Rabbu omulezi waffe aina al-Handala Allah waffe Handala aliwa faataahu llahu almalaika bamalayika ne baleeta mayiti ya Handala ku haramu nga bagikutte bwe bati n'agamba nti waghsiluhu bilma Allah ndaja n'ogambe bamalayika banaaza omusajja oyo n'amazzi bimai thalji mwina amazzi gamuzira mu ggulu walbaladi mwina n'amazzi nga gannyogoga nga sigamuzira ne wanaqihi min alhataya mumunaaza aveekekko kama yunakka thawbun abyadu min addanas nga bw'olaba bwe twoza olugoye olweru ne luvaamu ekko. Owava ekigambo kye tusabira abafu baali omubaka asabira Handala ekyalimu nti omusaayi gw'omusiraamu oba ogw'omuntu gwa bbeeyi okusinga ennyumba ezebbiri zemuwulira ey'e Jerusalemu n'ey'e Makka. Kati ebinene bitukoleddwako bassa abasiraamu ebbanga okumenya haramu kiri kinene eky'omusaayi kino tukigumiikiriza kubanga nnyumba ze ajja zikuuma kubanga yali akikozeko mu sura eyitibwa Fiiri bwe yatugamba nti alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil mwe temujjukira Katonda bwe yakola abantu abajja n'enjovu okujjawo Kaaba. Allah yabakola ki wa arsala alayhim tayran ababil Allah yasindikako obunyonyi. Mbadde ndaba tafsiri ekigambo ababil Allah bwe yasindika obunyonyi nga buzze Aburaha nga azze n'ejjeeri okujjawo haramu nabbi yali akyali mwana nga tannaba kufuna bwannabbi. Obunyonyi obwo bwajjanga buli kanyonyi kalina akayinja naye nga akayinja ako kaliko erinnya nga akanyonyi ako kazze nga kuliko erinnya ly'omuntu gwe kateeka okugwako nga for example nga bwe muli wano mwenna twale ekyokulabirako nga mumuze okumenya masijidi eno kati amannya gammwe nga Allah asindisa obunyonyi naye nga buli kanyonyi kalina ejjinja lya muntu omu era akanyonyi keetalanga nga gwe kaagala tekannamulaba ne kakuyitako ne kalimukuba
ejjinja eryo nga bwe liggwako oggwereranga gwe batadde mu butto nga omuliro gukwokya nga ndakayinja katono n'oggwerera n'obeeraawo faja'alahum ka asfin ma'kul watuukanga abantu abo bafiiridde ng'oyinza okugamba ssubi temeeteme oba bisaani gwe baliddemu emmere. Ab'ebitiibwa, okunyigirizibwa oba okutuntuzibwa mu luzungu kye bayita punctuation kintu kyadda nga ne bannabbi tebannajja. Nsonga eriki? Buli lwogamba nti tukkiriza Allah omu ebaayo abantu abawulya nga kibatta, ng'okuwona gw'ofa n'ovaawo amadiini gaabwe ne gasigalawo. Olw'ensonga eddiini eno okujja yasangawo biri. Ako mukategeere, eddiini okujja yasangawo biri, yajja kujjawo biri. Newano mu Buganda obusiraamu bwasangawo obwakabaka nga bayina ebyawongo byabwe, nga bayina okusamira kwabwe, nga bayina endyo zaabwe. Kati obusiraamu bwajja buseseetula bantu nti obwakabaka bulimu obukiriku. Kyova olaba kiba kyewuunyisa omuntu okubanga gwe mukulu wa ttwale ng'ate gwe mukulu wa kika, tosobola. Ebyeri birimu obukiriku, ebyeno birimu okwawula Allah. Tosobola gatta bintu bibiri bitakwatagana n'obigatta. N'obanga buli Ramadhaani 27 oyabya olumbe lwa nnyoko ate ng'olimu azinyi, tokimanyi nti kye bayita kwabya lumbe mulimu bushiriku? Tosobola gatta bimeka? Kyova olaba abaaliwo tariqi lahada wa tariqi nahaqqa alayhim ad-dalala. Obusiraamu bwajja mu Buganda oba bwajja mu nsi, waliwo abaabitegeera n'agamba amazima nnyina kuta bino kubeera ku Allah, oba okubeera ku Buganda obusiraamu n'azanyirangayo buzanyizi. Era baganda baffe mwebali bangi batwaha Kawasi n'abalala nga tekimugaana genda kusamira mu lubiri ate enkya najja ku Idi nga ye agatta bimeka? Naye oyagala toyagala oteekwa kutambuzaako kimu. Yensonga lwaki baganda baffe Allah abasaasi bayita abajungute bwe babitegeera ennyo baalaba nga ebyeno tebigatta na byeno, ye n'ata ekyeno n'asigala ku kyeno. Kati ab'ebitiibwa nti okubonaabona oba okunyigizibwa kw'obusiraamu kuleme nnyo bakanga ebintu bivudde mabega ddala. Mulundi okunajja biidhini taala tugenda kulaba feeza ey'okubiri, tulabe okunyigirizibwa ku Asiya ng'ali mu maka g'omusajja saabonoonefu gwe bayita Falaawo. Tujja kulaba okubonaabona kwa Bilal nga bamujja mu Ethiopia, yayogera ekigambo nno kyali kimu yiyo kyokka, yagamba nti ahadun ahadun ahadun. Kakasiza leero nti ali mu ggulu asinzibwa ali omu. Kigambo ekyo gye kyamutuusa, ekigambo ekyo gye kyatuusa Bilal, Abubakari abigwamu luvannyuma nnyo nga bambudde omusajja engoye, bamusibye ku nsolo, bagenda bawalula mu kibuga. N'abagamba naye buzibu ki omusajja mu mwagazaaki? Yaga nti omusajja yagamba yasiramuse. N'agenda Abubakari agula omukozi n'amubawaamu, ne bakola ne bakyusa, n'alyoka anunula Bilal n'aweebwa omulimu gw'obwazinyi mu maka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Naye ng'ebyali bitambudde era byali biwanvu. Kati okumenyebwa kwa nnyumba ya Mungu, baganda baffe Abayisirayiri nga beegasse ne bannaabwe, ago mawulire si mapya, tukyasuubira ebinene. Maliriza mbagamba nti wabaawo kyansi y'okukola ibaada basiraamu mugikole. Enkya ekijja tokimanyi, wabaawo kyansi y'okusaalasaala, wabaawo kyansi y'okusiibasiiba, wabaawo kyansi y'okugenda e Makka mugende. Ebijja enkya tobimanyi. Nze jjo bwe nalabye ka vidiyo ako nga balumbye Sudais ku Juma ne nfuna okutya, ab'ebitiibwa bayinza okusitoopinga ogenda e Makka saawa yonna. Mujjukire nti n'ehijja y'omwaka guno eriko akabuuza. Saawa eno tuli mu Shawwal, ali munaku z'omwezi mmeka? Tebannaba kugabira mu ggwanga nali mu pulogulaamu ya hijja, ng'ate bifuluma tuli mu Ramadhaani. Kitegeeza n'ehijja ey'Abannayuganda ku luno eyinza obutabaayo basiraamu. Kino mukijje ku nze, eyinza obutabaayo. Kati bweba tebeddeeyo nga beekwasa COVID, kati gattako ate eby'omunda bimulabye ebya security. Waliwo embeera eziri ku haramu zali nnungi ennaku zino.
muyinza okuwulira nga ne hijja ne umra bazitopingidde. Kati gwataakola emyaka egiwedde ng'obaza nti olinze sente ziwere, ojja kutuuka ogikola ey'omutwalo mulamba naye nga newoguteeka tolabawo. Abdulwahab owawulira abaddu bagenderanga 2-3, hijja yafulumya eriko 5,700 newozitwala tolabawo. Kale mbufunze nti bwabaawo chansi y'okola ibada mugikole, ebijja mu maaso si birungi naddala ku ddiini yaffe. Hayakum Allah wa jazakum Allahu khaira. Abalina ssente muleete tujja kukoma. Sigambye nti